Mutambula n'abantu abatategeera Katonda ne mubufuula babadde bammwe abamu batenda n'obatenda. Tufunye abawala abava mu church ne bafumbirwa abatali balokole nga bagamba abalokole ate bayaayo okusinga bali waakirika batwale bali. Naye ono waakiri wa mu nnyumba ajja kutereera. Naye oli lwe bali mugamba nti waliwo amagya kyetaagisa ggwe buligenda okukyanga olulimi yalugyemu dda kubanga abalinga ggwe bangi basobola okufuna. Omuntu atali mulokole bwe bituuka mu kuwasa wandimwegendereza kubanga Bayibuli ega nti babiri basinga omu bw'abanga agwa ng'omulala amusitula. Kati you can imagine gwokkiriza Yesu oli tanaya kyakkiririza ddala bw'onoobanga ofa agenda kusaba ani? Bw'abaawo ekikutwala agenda kukola atya? Mulokole yekkiriranya olunaku lw'oligwa wansi ng'olubuto olukutwala oba otuusiza okuzaala oligenda okuzuukuka nga bakuyisaako emboobo. Oli ajja kubajjaeyo mikira gyante gyakuyisaaka ajja kufunaawo ebintu ogenda okuzuukuka nga ebintu bye bakuyisa banyookeza dda. Ekizikiza n'omusana tebikwatagana. Ekimu kiviira kinne waakyo.